District y'Empigi y'emu kweza ezikyasanga obuzibu mu kusolooza omusolo ogw'omunda okuddukanya emirimu gy'ekitundu nga kiva ku makubo amatono g'erina omuyinza okusoloozebwa omusolo guno. Agamu ku makubo disitulikiti g'ebadde yeesigamyeko z'ensimbi ezisasulwa ng'omuntu afuna pulaani y'ennyumba oba ekizimbe kyonna era nga babaddewo n'abantu abatongole abazikuŋŋaanya okuva mu bantu. Kyokka oluvannyuma lw'omusolo okwesala kyazuuse nga bano babadde baafuuka banyazi ng'ensimbi ze bakuŋŋaanya bazizza mu nsawo zaabwe okuva mu bitundu nga Mpigi Town Council, Buwama, Kayabwe, Muduuma Kituntu n'awalala. Abantu bazimba naye omusolo guyiika guliipinga omuwata ogutegegaddwa kitegeeza tetusobola kufuna. Ensonga eno n'endala ng'okutulugunya abantu n'okubawambako ebintu byabwe bye bakozesa mu kuzimba kye kiwaliriza akulira abakozi Edith Namayega okuyimiriza abantu bano mbagirawo. Era tukubiriza bannampigi bannayuganda bonna abazimba mu Mpigi nti omuntu yenna wajja ku saiti yo nga yeeyita kyonna kyali nga si mukozi wa Mpigi District. David Nyenje omu ku baatulugunyizibwa abantu bano atubuulidde nti baamulemesa n'okuzimba lwa kumusaba emitwalo 2 z'ataalina. Nze nandibadde nazimba dda naye bannemesa bajja ne bansaba emitwalo nga nina 10 ne bagaa sigiweza nze nina 10 naye ne baŋŋamba nti baagala mitwalo ameka 2. District ze abakootinga kubanga fenna tumanyi engeri district gy'erikootingamu abantu. Mbu babadde bawamba ebintu bibasanze bye bazimba n'okuggyako abantu ensimbi ezisusse era wano amyuka RDC Hassan Kasibante atubuulidde nga bangi bwe bagenda okukwatibwa. Okuggyako abantu ssente kimenya amateeka ga Uganda. Kimenya amateeka ga buba buli bwanguzi, it's corruption. Era abantu abadde bajjako ssente ngenda alagira diso atuŋŋanyize information eyo tubakwate tubateeke mu kkooti. Kati obuvunaanyizibwa bwonna buweereddwa ab'emiruka ne ba town agents nga bayambibwako abasawo abalondoola ebyobulamu wabula nga ne bano balabuddwa obutakwata ku nsimbi yonna ey'omuntu wa bulijjo. Ono Vice Chief ali substantive officer of the district era ali accountable to the district. Sajja kubanga akolagana wamu omusawo w'ebyobulamu. Ofisi yange egenda kiwa amaanyi. Tugenda bawa enforcement emala, tugenda bawa obukuumi obumala, bayimirize ebizimbe byonna ebizimbibwa nga tebirina pulaani ya district. Mu kaseera kano buli muntu alina okwemulugunya ku bantu ababadde babajjako ensimbi basabiddwa okuggulawo omusango ku poliisi bano bavunaanibwe. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.